Beyond the newsroom, where untold story is revealed. A very good morning to our followers. Habari za asubuhi, mwarayemute, mwasuze mutia. Njona eri whatever language mwe mukera ku machane mubuuza ate njagala okubeera nga mbalamusako ku BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli ate okukuwa ekyo ekisinga nze deni yakuweereza kakati ne byasaba kunzi wa National Unity Platform Bwembo Habib olufudde mu komera avuddeyo n'awagana ategeeza Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kati amaanyi mangi n'okusinga we bamukwatira lwaki avuddeyo n'ayogera ebigambo bino bingi byayogedde Olusennyonyi Besekezi yavuddeyo ku kukwatibwa kwa Alex Waiswa Mufumbiro alikati byama byabotodde ate musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba Ssabatwitinzi yavuddeyo n'akola tweets ez'enjawulo n'ategeeza nti we twogerera Waiswa Mufumbiro lectures z'olunyankole yazitandiseeko ono nno nga bw'atagwebwako munnange basituzi bansawo ne Franka Mwesije naye watandikidde n'agamba nti boss weyongere maaso tweets kyendala za wandiise ate byonna ogenda kubeera nga obimanya biki byayogedde byonna nsobodde okubeera nga mbikuŋŋaanyiriza kyannaku nnyo ennyini ddala akulira ate mobilization wali eri mu bitundu bya Soroti amanyikiddwa nga Papa Ochen ono nno nga yaliko omubaka wa parliament era mu bitundu ebyo agenze maaso n'okubeera nga naye abuzibwawo ab'ebyokwerinda oba okukozesa ekigambo nti naye abadde abducted kyannaku nnyo nnyini ddala mu National Unity Platform omulala wuuyo kakati nno Professor Dr. Sabayivu era ngono ye mukugu mu kuba cartoons ezibeera mu mawulire most especially mu Monitor ono nno nga simulala ye Dr. James Ntongo Spire avuddeyo n'abaako byawandiika ku mukutu gwa X wano nno watandikidde n'otujjukiza biki ebyaliwo gamba nga panda gali Maria Mungu okuliko nga mafuta mingi bingi nnyo byatujjukiza ku biki ebyaliwo wakati w'omwaka gwa 1997 ne 1986 n'agamba bye bino nno ebiriwo n'olunaku luno olwaleero drone SFC n'ebirala bingi biki byagenze maaso n'okwogera Dr. James Bayer Sentongo ate mbikuleetedde osobola okubanga obimanya awo nno n'ebirala bingi bye tugenda okukwatako mulongo munne wa Alex Waiswa Mufumbira amanyikiddwa nga Kato avuddeyo ate naye n'abaako byayogera n'ategeeza nti ekyokukwata mulongo munne tekigenda bamalamu maanyi oba okubanga kiseeseetula ebigere byabwe obizza emabega taata we waabwe agenze maaso n'okuba nga naye ate abaako byatunyonnyola nze deni abaweereza ku BTN Media Beyond the Newsroom ate n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu njagala okusaba video eno sooka ogimpere like bw'okiwa like ejatambulira ddala etuuka ekolese kinoomu ali eyo yandyetaze okuba nga agifuna ate era bw'oba omaliriza njagala okuba nga nkusaba gwe nga gwe mulundi gwe ogusosola aba video zaffe obeere ng'osubscribinga ku channel eno ate munnange okoonaawo mukadde okaje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna zetubeera tuteekayo bw'oba omaliriza awo nno tuba twese okugabatereevu ensonga zisemasonga katandikire wano ku nsonga ya Bwembo Habib ng'atunnyonnyola engeri gye yavuddemuko mu kkomera jjukira ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 25 wali eri ebusunjo mu Mityana district ku Hoima Road bw'atyo nno n'akulubbesebwa paka mu kkomera era ng'ono nno yatwaliddwa mu kooti olunaku olw'eggulo wali eri Mityana ng'avunaanibwa omusango gw'okubeera nga yeeyisa ng'ekitagasa ono nno yasangibwa ali mu kutongoza kipande oba official poster y'omukulembeze we wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'akwatibwa gulugulu wuuyo paka mu kkomera bwe batyo ne bamussa ate munda kakati nno ku ebyo byavuddeyo ng'amaze oweebwa bbairo yagambye kati ndi w'amaanyi n'okusinga ate we mwankwatira wuliriza eyo y'emu ku tools dictatorship zekozesa creation of fear okusiga okutya mu bantu buli lwe basiga okutya we kutwambala then tugenda kuva ku mulamwa tutandika okwekukuma tuleme okukola
ebituufu bye tulina okukola then bo basigale nga bayisaawo ekyabo. I want to urge to you all, temukkiriza kwambalwa kutyoko. Bwe babaako gwe bakutte gwe sigala nga otambula. Naffe gye tubadde mu makomera tukoze omulimu ogw'ettendo. Naye okwongeddeyo. Tukoze omulimu ogw'ettendo. Batuuse n'okutwawula mu bannaffe nga balaba enjiri eyitiridde. Era I want to report to you, tugenze okuvaayo nga message tubadde tambuze bweru nga ne munda tukoze eki tugirezi. Era I want to tell you nti ne bantu tute up to prison. Bete twandibadde nakwennyamira nnyo. Twandisigadde nga abali mu prison nabo nga tubasaamu omulimu gwe gumu enjiri tukole ki. So buli omu waali akolerewo omulimu. Buli omu waali akolerewo omulimu. Ti omuganda waffe Honorable Waiswa osobola okukola ekintu okulumya gundi n'omaliriza ng'oyambye muyambi. Musajja mukulu ono Ssabakunzi yamanyikiddwa nga Bwembo Habibu agamba nti ye mu kkomera gye bamutadde abaddeyo nayo ng'abuulira enjiri ya National Unity Platform. Banange okuwagira NUPC musango Constitution ya Uganda eno yennyini yekuwa omwagaanya okuwagira ekibiina ky'oyagala. Buli muntu, everyone has a right to support a political party gy'ayagala. Why? Kubanga tuli mu nfuga ey'ebibiina, what we call a multi-party system. Bwe muba nti temwagala muntu abeeko party gy'awagira, mugyeewo eno ssemateeka oba mugikwatemu mugambe nti no, we must have one ruling party, teriyo opposition oba parties zigivuganya. Ekitegeeza tugyewo a multi-party system. Awo mujjava musobolera ddala okubeera nga mufuga abantu bano nga tekuliiko akonye aba abakutte ku mukono. Kakati nno bwategeezezza Ssabakunzi. Kyagulanyi ekyo tukiwakanya era tukiwakanyiza ddala, tetugenda kiwakanya just mbigambo ne mu bikolwa. Era okutandika ne leero waliwo eziriwo tuzironkinge mu katawuni akaddako. Nze nga Bwembo Habibu Ssabakunzi ngenda kulaunchinga posters za president every day on a daily. Every day. People power. Our power. Era zino ennaku ze tubaddemu tubadde tulina programs ze tulina okwattendinga. It was a Friday, Saturday nga tulina program, Sunday nga tulina program, leero Monday tubadde ne program, enkya Tuesday tulinako program. So tetugenda kummuzaamu. Program ezenkya eza Tuesday zigenda kutambula era nga nazo zirimu n'okutongoza posta ya His Excellency Robert Kyagulanyi. Bwe tubadde mu kkomera twafunye amawulire agatasanyusa agennyamiza ti abamu ku bannaffe nabo bakwatiddwa, omuli Bobby Giant, omuli Honorable Waiswa Mufumbiro n'abalala abakyali mu mbeera efaraganako bwetyo. Bye byonna ebigambo bya musajja mukulu ono annyonnyodde nti omusango gw'abavunaaniddwa gwa kweyisanga ekitagasa mu kutongoza ekipande. Ne twebuuza oba batambuza ebipande by'abalala bo baba beeyisizza nga golodi. Batage. Anyway, ebyo nno bwe mba mbitadde awo ku mabbali, njagala nsooke unkuwe video eno ya Alex Waiswa Mufumbiro. Wuliriza. Kati nze bwenti okuntemula mbanzikiriza otemula mutabani wange, kubanga mutabani wange ayinza okuba ow'obusagwa okusinga ate nze. So byenkola si byekolera, byenkola mbikola for my country, for my people, for my children and for my grandchildren. Because buli bw'obeera mu society, buli bw'obeera mu kitundu nga bakubisa akatambaala gwe okulaba ky'olina okutambuliramu, ekitundu ekyo njagala gw'omanye si ky'olina okutambula nakyo. Amazima gatufuula ab'eddembe. Era singa mmanyimiridde ku mazima ne bwe bantemulira ku mazima, sinze mba nkoze ki? Sinze mba nsoose. Ekyandinumye kwe kuntemulira ku kintu nti si mazima. Ekyokubiri, nze njawukana oba bannange abali ku sayidi eyaffe twawukana ne bali okubatemula kyabulabe era kiba kipya mu matu gaabwe. Naye nze nalaba Yasin Kawuka, nze nalaba Rita Nabukenya, nze nalaba Frank Senteza,
nze nalaba Kasirye Ashraf ng'akoma ku mugogo entaana nze nalaba Ziggy Wine nagenda ne muzika emitooma so ku saidi yaffe okukaaba nga batusse yebadde engombo gye tugamba bannaffe nga bamaze okutta abantu November kubanga ekyali glaring lwe lunaku lwe bawamba Kyagulanyi muze tuyita Luwuka masaka ne batemula abantu ekyeyononere ebyo byonna ffe baali babikola nga babikola bantu baffe kubanga ffe tuli bantu ba wansi buli lunaku abantu abatemulwa abakazi abatemulwa abakazi abakwatibwa abaana abattibwa abaana abatemulwa Alex Waiswa Mufumbiro mu bigambo bino byonna ng'ategeeza nti leero wendi mbagamba bino naye enkyanyenza obutabaawo era naku bwe lukeera nti bantemudde bambadde ntya temukyewuunya nnyo kubanga bino bituze nga tugamba ne lwaki era olwaleero nga wendi impact ki gye nnina eri eggwanga lyange Uganda era message ki gye nsobola okubagamba ebeeko ekyo kyegatta ku revolution oba ey'okuggyako gavumenti eno gye tuwulira nga tuwakanya era nga tugamba nti ebintu byayo byekola si bituufu ebyo nno bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro nja kuwako ebirala mu maaso eyo naye njagala nsooke nkuwe tweets osooka owulire njagala nkuwe tweet yen tutandikire wano musajja mukulu Franka Mwesigye avuddeyo n'ategeeza basement loading you will all learn to respect the leader of this country. Congratulations in advance on becoming a graduate of the basement. Mwesigye ng'awandiika ebyo byonna mu kubeera ng'agamba musajja mukulu Alex Waiswa Mufumbiro. Kaakati ebyo nno tubiteeka ku mabbali. Muhoozi yawandiise bw'ati. Uganda is a shared space and we are committed to extending an invitation to all. We will fulfill our responsibilities and we are confident in our ability to manage the situation effectively regardless of any reservations. Okawulidde ako. Dr. Spire Sentongo n'agamba don't interfere with this Spire Sentongo agambye don't interfere with this security's job. Reliable intel reports show that there is a military member hidden under the sofa. Akono yakatadde ku goodi ya Muhoozi oluvannyuma lw'okubaga alaba wali eri goodi ya nga Waiswa bamututto saakinga mu maka ge. Muhoozi yakoze bw'ati tweet eno. I have been in pain for so long because this foolish man has always been abusing my king. One day I saw him at Acacia Mall and asked him, why do you abuse the greatest general? Very arrogantly he replied, who is he then? Gwe tolina ky'oŋŋamba. Fine, you are looking for a card, right? You are going to receive a very heavy premium card. This fool doesn't deserve to come back to our community. Stop wearing a beret. It's a police military uniform. Yagambye bw'ati. Mumbadde mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nnyo kubanga omusirusiru ono kubanga omusajja omusirusiru ono abadde nga avuma kabaka wange. Olunaku lumu namusanga ku Acacia Mall ne mubuuza lwaki ovuma general asinga naggwano nti mu ngeri ey'ejjoogo nanziramu naŋŋamba ani oyo gw'oyogerako gwe tolina ky'oŋŋamba nakoyewo kiri fine oli mu kunoonya kaadi kale ogenda kufuna kaadi ey'enjawulo oba gy'ayise premium card. Omusiru ono tasaana kubeera mu bantu oba mu community. Lekeraawo okubeera ng'oyambala beret kubanga ekyo kyambalo kya
military oba kyamaje obawulidde kakati ebyo bye bigambo by'omukulu oyo so bwe tudda wano zino njagala zibawa mu bwangu tuzifune bamwanukudde era ono amwanukula bamuyita Blith Yanzambe yagambye bwati yayanukuddeko mwesige I'm seeing those people jubilating from the same tribe or the people of our accent. Little did they know that Uganda has 50 million people out of 50. Only 4 million Abanyankole. My question is, if it so happens that the power in their hands fell down, where will these 4 go? Ona agambye bwati inti bwe tuba tutunuulira nti Uganda almost egenda mu kuweza milioni 5 ez'abantu kozi tuli mu milioni nga 45 agamba nti tribe yokka emu y'Abanyankole erina abantu millions 4 n'agamba ndaba mmwe nga muli mu kusanyuka mujaganya era mukola buli kimu naye singa obukulembeze buli babuvudde mu ngalo zammwe zino milioni 4 zigenda kulaga wa bino nno byonna jjo byogera nga byogerera okusinzira ku bigambo bya Mwesige Frank byayogedde ng'agamba mu basement erodinga ojja kubeera ng'oyiga okuwa ekitiibwa abakulembeze b'eggwanga lino era n'amugamba nti congratulations oba n'amuyozaayoza okubeera nga ajja okubeera nga ate munnanga atikkirwa mu ssomero lya basement gye batulugunyizibwa wakitegedde muganda wange oba mwannyinaza ngoberera kakati Dr. James Pius Sentongo yavuddeyo n'agamba bw'ati wakati wa 1907 ne 1966 n'ebiriwo wano ng'abikomparinga panda gaali ze drone eziriwo kati State Research Bureau SRB eyakozesebwa mu 1907 kati SFC n'agamba nti mali ya Mungu ye jeno n'ateekako ka question n'agamba amafuta mingi oyo nno unchecked corruption then n'agamba bandits adui no protesters n'ategeeza nti presidential decrees waneeno ku kiriwo kati n'agamba issued through judiciary, parliament and army. Then wali eri walifungua mulango eno nno ebiriwo kati SFC ono kidnap. Nagamba life presidency by decree bebyaliwo mu 1907 ku 1986 wabula ate kati life presidents by the force and manipulating the systems. Then n'atujjukiza nti election rigging in 1980 wano n'atugamba nti it is the same way 2016 2016 ne 2021 Nailo mansions Nakasero dungeons ebyo byaliwo mu Jensanvu era n'atutegeeza nti kati ye makindye basement n'embuya n'agamba threatening and killing judges kati ate ekiriwo olwaleero appointing boroboy judges ekigambo boroboy judges okimanyi do you know the boroboys baboroboy be bano abaana babeera ku bisaawe nga bakasuka emipiira egibagiyise agamba nti kati be balamuzi be tulina ensangi zino olw'ensonga bakola oli byayagala n'ateekako omukono nti spire ye Dr. Spire Sentongo sivunanyizibwa ku ntegeerayo ngeri ki gy'oba otegeddemu ebintu bino era siyinza kuvunaana wabula n'okutegeeza nti Papa Ochen former MOP and now a mob mobilizer in Sorority also abducted by
identified gunmen moving in a tinted drone. Ono ne yawambiddwa mu drone lwabadde lunaku lwaggulu. Ebyo nno nabyo kansubire nti obifunye ate era obitegedde. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Zino nno ensonga njagala ozikwate bulungi. Njagala nkuwe eno story tuwulirize. Ekintu na kimu kibasanzeeyo era nkakasa nti ripooti yaabwe erina kubeera bwetyo. Tubaddewo landlord we, tubaddewo ba neighbors ne poliisi ne chairman we Rusuwano. Mu mbeera eno bano bafunye okubagulizibwako nti ono agenda kuleetebwa ku poliisi ewandegeya era wano akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi adduse bukubirire okutuukawo. Oluvannyuma ono yeegatiddwako abooluganda lwa Waiswa nga bakulembeddwamu kitaawe Moses Bufumbiro. Ndabye ku social media nga mutabani wange bamukutte. Okuddamu ogezaako okuba ku masimu nga simu yetekwatibwa. Okuba waka mukyala we n'agamba kituufu. Bayiseewo ekiseera kitono ne bagamba nti bamutuusiza wakaawe kusaakingawo. Kati ne kwe kudduka ne bakavaawo. Kati kwe kusalawo tujje wano ku poliisi ewandege bagambye nti bwe bamugye. Ogamba lufuse luyimba nti buli lunaku ozuka buzukusa omanya leero batwala oli. Kiveewo kikome. Bw'oba balina procedure naddala abantu nga balooza baza emisango. Babayite kubanga abamu balina gye bakolera, balina gye babeera. Ffe balooya abe tetumanyi gyali, mukyala we tamanyi gyali, taata we abadde wano tamanyi gyali. Kyennyamiza nti ensi etandise egenda bwentyo, bantu bajja kwekoowa. Nga bakyewunaganyawa omuntu waabwe gy'atwaliddwa akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi avumiridde enneeyisa y'ebitongole by'ebyokwerinda okukwata abawagizi ba NUP mu ngeri y'okubavumbagira gy'ayogeddeko ng'enkola emenya amateeka. Njagala kusoomooza ab'amagye, abapoliisi mufulumye olukalala mutusamuninge bonna be mwagala. Bonna alabye ku Felix Kulaije. Ebigambo bino bw'owuliriza ebigambo bya taata wa Waiswa ne muganda wo amanyikiddwa nga Kato. Kato agambye nti luno lufuuse luyimba. Kati what is the difference between the panda gali eyaliwo gye basanganga omuntu ng'atambula ne bamukuba ne bamussa mu bootu y'emmotoka ne bamutwala n'abulawo, and the same thing that you're doing right now? Byewuunyisa wabula tikiri Uganda mukama yamba. Ankuwa ebigambo bino ebya Waiswa tusooke tubiwulirize bulungi. I mean Kato. Nze Kato Kenneth Wilson. I'm the twin brother to Alex Waiswa Mufumbiro. It's very unfortunate that these events are now becoming, it's just when you wake up and you ask who has been taken. It seems like a joke, but it's growing. And now it is Alex that has been taken. They're playing the cheeky games. They take him to his home. They bring him here. They steal him away from here. I think we should follow the law. And these processes should also be respected. Because the more you disrespect these processes, people will get done with them. People will not understand them. If you've decided to arrest someone, let the due process be done. Let people understand, and we follow that. But then if you're playing tricks, you're driving him to home, then after home, you are saying you're bringing him back here to Wandegeya. We come to Wandegeya, he's not here. We don't know where you've taken him. Please, let's follow the law. I think whatever has been done so far, he has shown that he's not going to resist arrest. He has a place of abode. He has a party that he works. He's a lawyer. So let's follow all these procedures for the citizens. For the citizens, this is very important to understand that the law works, giving confidence to the citizens. We know, Alex, Joel, all of us, this is a process, this is a war that we could have chosen to take. But the citizens have to understand that the law works. The citizens have to respect even the enforcers. Because now you look at the policemen, we will not be seeing policemen and you have to run away. You will not be seeing army men and you have to run away. They are using people in plain clothes. We don't know who they are. At a given stage, you get another army officer talking on phone. Yes, we have him. Yes, we don't have him. I think this is not going to work. Yenga Kato, akugamba nti lika wabewo enkola y'amateeka. Bubo neetaaga mpandikira nsamoninga bantwale.
tuyite mateeka bannansi bamanye nti gundi yekimukwasiza kino ne kino but bino bintu bibakola ebitaliiko mateeka kyennyamiza era kiraga okulaga state wa eggwanga lyattu Uganda weriri ku kadde kano kati wuliriza musajja mukulu George Ennyonyi Kulaije agamba nti awo Bobi Giant twamukutte wa unlawful drilling naki ne bamukutte bamuwambe tubale tumanyiwa wali paka nga bamulese wano edi mutwale ku musango gwe gumu bwe wate bamukwata ne bamuteeka mu basement ya Muhoozi ne bamukuba lwaki mumenya amateeka oba muyina be muwagala mukole lisi fena mutuwesa munzi tujje kubate tulina kye tutya tulina teeka litumenya. Ssabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya agambye nti ebikolwa bino bigendereddwa mu kubajja ku mulamwa naddala mu kiseera kino ng'okulonda kwa bonna okwa 2026 nga kusembedde. Bakola patani yemu gye bakola nga tugenda mu kalulu akaggwa kubanga bwe twabategeeza luli bakwata abantu baffe abasukira ddala mu 14 be bawamba mu mbeera eyo ne bwe twogerera 18 ku bo tebalabikangako. Mufumbiro yegasse ku bannakibiina ki NUP abakakwatibwa mu nnaku 3 eziyise okulisa abakunzi w'ekibiina Habibu Buwembo eyakwatibwa ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Your story kagiteeka wa credit NTV by the way. Quarters yab. Ebigambo by'Ennyonyi obiwulidde bulungi. Kanku ebigambo bino byali bya Waiswa. Jukira nti kesi yasooka ovunaanibwa ba Edimutwe e Masaka ku faile eyo. Namuzi bwe yali agisoma yasoma nga mulimu amannya Abedi Bwanika ne nani Noli Mpuuga nti ono bakuba brave wange nze bakuba bodyguard wange biki ono bamubaka esweto oli bamubaka akasimu nga mulimu amannya ago. Waiswa mufumiro yavaayo mu bukambo obw'ekika eky'ewaggulu kozi yalina obusungu nga bakava mu kooti. Wuliriza ebigambo byayogera. Abasigaddeyo ku kitabo ky'aba Edimutwe ye Mpuuga ne Abedi Bannayuganda nga batutulugunya nga batukinagukako temukkiriza Mpuuga n'Abedi okutunyoga. Temutukkiriza abalabiri musobola babola n'ababaka ba palamenti abo temubabuuza tetwagala kubalabako tetwagala kubawuliza mutunuulire kye bakoze Edimutwe okuba muli bazadde. Mpuuga olina abaana Abedi waleeta ne mutugolagana mukyalawo nawe olabika olina abaana obanga tewalemwa naye tubakakasa ti famire zammwe zijja kisasulira. Mpuuga famire yo ejja kisasulira. Abaana ba Edimutwe balina okumanya nti yali Mpuuga yali Bwanika nti yali Joani tiba mwasiba baganda baffe. Tulina okulwana nga tumanyi bani be tulwanyisa nakyemalira. Beyond the newsroom munzikirize kambateere wano tujja kusinkana nga guludde nakkiriza banywanyi sijja sobola kweyongerayo wano wembateeredde. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.